eno emboozi saagala nabadde ng'anyo jjuddamu gyogerako ekibonyaabonya Muzeeyi Ssebatta kiri ekintu eki kiriwa Ssebbale Fred yabonyaabonya Ssebatta ani abonyaabonya ani obuzibu buliwa ebintu biri ebi byajja bitya Ssebatta kweyita Katonda ne Ssebbale atukweyisa bakatonda batya Ssebatta balolo yakuba ennyo wano yakuba n'agendako n'ebweru yakuba oluyimba bala Africa simanya bitya ne bagana ne Bulaaya era alina n'oluyimba olugamba nti oyanguwanga Fred munnange oyanguwangako oyo Ssebbale nga waliwo abakanya ebintu byenjogedde yali agamba Fred Ssebbale nkunyumiza Ssebbale oyo omulaba naye mu kunyeenya ekiwato yali mukambwe wano mu Uganda waaliwo omukazi ataddangawo kubeerawo era ataliddawo eyasooka okubeera omukazi enja Sabiggu bamuyita senior woman Irene Nakitto njagala omunoonyerezeeko oyo saamumanya nnyo maama waddamu tewala nti yakubanga ye yayimba nga yali mutono bwati ng'azina n'ayimba n'azannya buli muzannyo yajjanga mukkirize nti ekitubunya amalya teribadde mbe nzongala wanjanga nnoneera anambudabuda omukazi tadibo yino kimanya mukkirize nti oyo yakubanga senior woman nennyera ng'ayimbirira muki mu World Fred Ssebatta yabeeranga wa Ssebatta oyo omusajja Ssebbale n'ayawulamu matendo wakati n'atwala Mulinda Vumbi n'atwala omukazi oyo n'amukwana n'amwebaka nako oyo senior woman n'akwata Bamulindwa Vumbi n'abatwala n'akwata abo abakazi be bayita oluyimba olulabi n'akwata abakazi be Madiina Madiina nvuddeyo ebuziizi abo baakubanga nga bali nnyabo baleka enfufu ekuba zonna ebintu byesaagala kwogerako kuba wenna abyogera mujja kunyiiga ate nga ge mazima ebintu bino mulina bibuuza kikofiira nze njaga munduuze kikofiira mumubuuze okubonaabona kwa Ssebbale kwava kuki kati kiki yakola kuba abantu baawukana yayawukana mu group Fred bwe yagenda Bulaaya n'akomawo n'afuna engule ya Africa n'ajja ne yeeyita Lord Fred Ssebatta Katonda n'amugamba ogamba eki Bayibuli egamba Katonda bwa bujja anti Katonda si Lord muki Katonda ye Katonda ekyo ekitiibwa kyasigalira Katonda my Lord n'abalamuzi babyeyita endowooza ye kutawaanya abalamuzi babyeyita saagala kuboogerako saagala kuboogerako naye ate nno kagamba ekyo ekigambo kiraba n'abantu abayita landlord nga be bakyeyita bagendera emmala gye bamala bebe bosanga mu nnyumba ng'omuntu asoma mu mwaka nga takuwadde wadde ekikumi be baddukamu ekiro mubeeramu ebituli be basala amabaati kaso nze amwelandod leka abantu bakikuyite okyetuuma mpulira ekyo ekigambo tokiyita emmere kati eyo Ssebbale saagala kugendayo naye nze njagadde kuwaako history onoonyereze omukazi gwe bayita Irene Nakitto si Aisha Nakitto wabasudde Irene Nakitto wa Ssebbale bonna mbamanyi benjogerako obamanyi gwe ono Irene Nakitto naye gwe ensi eno ogiraba musajja agamba nti ate akulaba yakugaya ani amanyi omuntu gwe bayita Junior Pliers mulaba ngenda kuwa n'emboozi ya Junior Pliers yakubanga ne bakamyoni ne basaasaana leka naawe oba musiimula engato obadde ki Junior Pliers oyogera ki nga saamuwulirako mu baakuba okufa maganjo misawuli nyabo Junior Pliers yakuba nnyo ng'omusemberera yayingiranga mu Lion bagiyitanga bwayise Lion awo Lions Club oba gwe oyagala kwogera nina abantu bensobola okwekakasa waliwo omuvuka wamuyitale amannya gange amatuufu mpitibwa Tone ekinsuze kirebeeru noonyamane baakuba abo oyo yaleeta sitayo n'asayininga ne WBS namba be bantu abasobola okusayina contract mu ggwanga kye bayita contract okuzimanya n'omuyimbi okuba nti basayininga contract bwe naba kunyumiza ojja kunyiiga ndekaamu ate ono yaani omuziki gunyuma kiro tumbi Tiger Mad Max Tiger naye oyo teyali mubi nnyo yali era yakuba naye teyali teyajeyitanga nga bano bagyeyita nnyo onyumya biki Junior Pliers yali mukambwe nze kankunyumizayo omusajja omu bamuyita Kazibwe Kapo
ekiwonyabonya abudumulaasi naguno guliko olumba oluluma abudumulaasi obwavu bonna bw'alina bwava ku kazibwe kapo. Abudumulaasi yakola kikazibwe kapo? Kapo mumulabirawo nga yeesesa naye omuntu lwali kunyumiza kapo oyo omusajja oyo lwaki talina mikwano, lwaki talina banne? Ate mikwano gitya? Nkubuuza lwaki talina banne? Abalina Balamukamonde kalina mwana omulaba nani? Bobi Wine. Omulabako ne wakikofiira ate Bobi Wine kitekeze yabukira naye kufuna masannyalaze yayimbako ne Bobi wa yayimbawo ne Bobi yali abadde ddi mukwano gwe. Abantu abasinga abagamba nti baagala Bobi Wine baali baagala masannyalaze na kaadi. Leka naawe nnyabo omulamu bagambe nti bamwagala bya ddala n'amaziga bagakaaba n'ebikonde. Mukwano gwange bwe naakunyumiza ojja kunyiiga anti obuzi bwe tulina kwe kwogera amazima. Kati kankubuuze bayisa amateeka gano nga leader of opposition ali luddawa baatugamba balwanirira bantu ku babaka bonna abayitamu amateeka gano gayita mu parliament ogenda wa president abantu bano baliwa baali luddawa nga amateeka gano aganyigiza bannansi bakalakasaako nga tebanneekalakasaako nga babasuubiza emmotoka z'emiliyoni 3 abamu sebanala NRM n'abanupu bali kyankwanza bamu n'abadipi bali kyankwanza bamu olwokuba baganyi lwaki bagobye bannamawulire bonna omanyi kikyama kyekiri mayoga bannamawulire okugobayo bannamawulire kyankwanza bayinza n'essimu yo bagikulekera kababenabakyalina amasimu bagabagyeko bagaleka wali teri simu wadde ogiteekako ne charging bazise zonna teri ya charging kuleeta mu bantu b'opposition kutuulamu nga wagyerabidde mu nsawo ekyankwanza ne bakuba ne power bank bakukwata gwa butujju eno katooki nagireseemu bakutwala nga mwanga nkugambe bakutwala gwono w'amabaati bani Nandutu bakutwala gwa Nandutu kulaba na power bank kiki ekikulese ogirese ekola ki wano okyalabayo sinapuchatira bakyemulisa ndabayiwa olabayo update lwaki kakodyoki wajjudde abanoopu abeefudisi abadipi buli yayitamu kyekiryawo ke kakodya akali emabega weebuuza omulonzi asigala nze bamale bakomewo batugambe nti era banatuvuganya mu 7 tuvuganya nze siddamu kulonda mubagenda okwonda temunsubira mu national ID yange njina kunnyamba bizibu yange kwewola mabanja uli akoloni temuŋŋamba nti njirina mu kulonda munviireko ddala bakuveeko omuntu n'abeera ng'atambula wunnuuna ng'ayogera yekka nga tamanyi nagwagenda kubulira ebintu bino biyita mu paliamenti nina kyenkubuuza ebigenda okunyigiza bannansi kakati kazibwe kapo mulinako obusungu ng'omuntu nze Jennifer ate mukwano gwange nyina badde ng'alina okumwogerako lwaki kati yakola ki Abudumulaasi ku bombi ani yakola munne ekizibu kazibwe kapo yali wolofeya era nga ye manager wa Abudu by then Abudu yakola nga ssente nga tazimanyi era nga tasobola kuzibala nga tasobola kumanya nti tukoze mmeka kubanga Abudu yatuukanga ne bamukwatira loogi 5 ne bateekamu abakazi 5 takuta ng'ayina Abudu yazina abakazi leka naawe n'azina n'emisambo Abudumulaasi okuyimba mbwe enkuutenywa yazinanga emmandwa zaalinyanga ne ziva TZ kati Abudu ye muntu eyalinyisaako abantu ennyonyi nga bazze kubeebakako kubanga ne Fati yavanga Bulaaya najja bamwebakeko tasaaga omukazi enkuutenywa yava TZ kati Abudu yatuukanga ku kyalo nga bamanyi obuzibu bwe bakazi jjukira bwe twagendanga mu safari buli lunaku tubeera wantu walala obadde kati kankunyumizayo ekintu kimu mumanyi abaana b'abaddongo abali mu byalo ababonabona batalina bakitaabo omusayi gw'abaddongo guli mu kyalo ebibyana bimulaba ebyana by'abayimbi ffe twagendanga mu ndongo nga tugamba nti erewo mpigi enkyawu waka Mmengo luli ludda wa Maya luli kaya bwetu emyezi 6 nga tozze Kampala nga temusuze mu kifo mirundi egi naye nga buli we mulaga abasajja bajja mu empali omuntu omu asobola okusula ku bakazi 8 omudongo akuba egita n'asula ku bakazi 9 asuna keyboard n'aba n'abakazi 6 ne bakeera ne bazuukuka Yesu Omunazaalesi kati kagambe Sitaani yali muyimbi era kiri ku likodi Lucifer yali omuyimbi wayimbira Katonda ng'ayimba amaloboozi 7 buli kiwawaatiro kivaamu amaloboozi eggulu ne liteekateeka bwe riti ensi nesaasaana eggulu ne libuna entongooli ya Lucifer ng'ayimba yali muyimbi Katonda batonda ekifaana omuntu mu kifaananyi kye Lucifer n'agamba otyo onteekako otya omuntu ye lwaki omutonda mu kifaananyi kino nomanyira kuki
nga kijja kitya nakola obujja n'olutalo otalabangako n'atabukira Katonda lwa kutonda muntu mu kifaananyi ekyo awava otalwa Lucifer nnyaba omulamu era bw'ogenda mu byafaayo munda nnyo mu deep thinking deep eri ddala bakugamba Lucifer yaddwa n'obutundutundu Azazeeri ne basaasaanira awo mu bbanga nga konsiteba gyako nnyaba omulamu gegenda musome tutambula n'ebisitaani kuno kubyenjogera kuliko ekifo kyolina kyolimba ate kati nze ndi mu kusoma ogenda nga nogogolinga ebintu by'olina nkwade nako erinnya erimu bamuyita Azazeeri era wokyogedde nentegera nti oli mumanyi anti kati bwe tuba tula ku TikTok kwatula level zaabwe noonyerezaako osome ogamu omukazi omuyayogera abijjawa ekyokutegera kya buntu kakati nze abayimbi mbalabanga emmandwa nze mpala n'abayimbi n'endongo walabako bamuzeeyi Kiwewa nabawulira wali obamanyi gwe Allah Kiwewa omumanyi Kiwewa ntata wa kinekiri omanyi mukaabi abaana bayina bagaba beekuuma tebazaala nnyo wuliriza Kazibwe Kapo ye yali wolofeya wa Budumulasi nga manager yasalirawo Light Production yasalawo buli kimu nga Abudu akola sente naye nga taligenda ku mulyango kumanya nti tusimbudde na mmeka kiki ekisimbula endongo ebyuma byabadde bitya motoka jjukira buli mbapangisa nga kipangise ebyuma bivaawo bitya yalina ebyo ebikazi ebingi ebyo simanyi ebyo swimming pool ebyo ebikazi bye baabo bye babayenjeranga nabo ebyo buli kimu nga bakikwatira lumu ate nga alina kisanyusa ate akisanyusiza mu kiwato teri kirala ng'ebyo tebisasulwa biriwo kuzinwa nga bizunga naye nga tusobola otuuka 40 ne wafubutuka entalamule bino n'abyerabira mu luumu mutuuka 40 omutolo n'ayitawo amakula g'omuwala gwe nsaagala kunyumya ku ndongo kuba saagala ndongo nja kwogera ku ndongo njogera ebituufu bankyawe banyiige kuba era nkimanyi banyiigira buli lunaku Kazibwe Kapo nga yagamba Abudu tufisizaawo miliyoni emu babbire b'emitwalo 5 nga butalina kyamanyi endongo yafudde ebyuma byafudde tekinisiani oyo mudaada ng'ateekako ekyuma nekyogera nga laddu mudaada oba yaani mutte yali tekinisiani wano oyo jjajje jjajje twamuyitanga Yuda jjajje oyo wa sounds yali tekinisiani nga yejjajje ye Yuda ng'ateekako sawundi oyo jjajje nze twamanyi twemanyira mu ndongo jjajje twaswangako ne mulumu yemu tukyayali nga tuli banaku tuli baavu tufiise etayo gumu kitundu tugatte kaakati nga Budumulasi tamanya nga newaba ayimbidde abantu emitwalo 2 tamanya sente zivuddemu bamugamba tufisiza kamukitundu agamaalo g'olaba gaalina tagayina kati ekintu kye kya aludde nakyo ekyamaalo zirina okutya Budumulasi maavu muzibu baagenda bamuyigiriza okunywa obwenge nti wakabi nga ye ayagala kimu baana kumuyonka ayonka ennyinda ayonka ebbeere ayonka okutu buli akutte waakutte kasitokwata wookwata tewayonkako kkono olumu nze nakangobi omugagga nga gwamulina nze nyonka ebinyonkeemu gwa mugagga gwe naye munnanga ate ffe twalite ne levo zaffe baali tubasobola twagala ffe abatunulanga obuyonjo ffe twawona na bingi nnyo n'obubi bwange mbwebaza obusiiwufu bwange nabwenyumirizaamu kuba bwamponya bingi basitwaka baavanga ku WBS batusanga mu safari boyogerako ng'osobola ovuganya nabo nemuza mwali mubawala nembwezo nga Abudu si levo zaffe yabanga n'abakazi abalina amataka agalinga laddu oyinza ogamba beetisse ffe n'ennyuma mpulira ng'ogenda kompitinga nabo nawe olina akatako kakulinga banzi ng'olina ennaku yo olinza eri bakuwa stage bakuwa omuzindaalo nga okwademu ku muzindaalo ate nze saayimba nayo kati nze twesanga nga tutya newaffe okumanya Abudu yazina newaffe yakwanangayo nga wona owulira nti ng'akuba mu kibiina kye n'akuba n'eri kati twatambulanga oluusi nga twesanga ekyotera nga ye agenda kuba kyotera nga ffe tugenda kuba mutukula ne tusalawo twasuze kyotera baluddawa abammwe n'ababwatula n'ababe Abudu yali mu kabwatyo yali aganyidde okuba mu kamunoonyereko ali mu Jovia City olabe Abudu nali manyi ayimba bayimbi yali atambuddeko yekka noluza mwamukwata bubi yali ayimba bayimbi mukwano byenjogerako nabyerabirako mbimanyi Budumulasi nga tabwatula ne babwatula kati nga nabali management ye yamubala tikati ono kubwatula kasita omutego kubwatula tajja kutubuuza sente tajja nakumanya nabo nga tebaagaggawaliramu nnyo nandigambye bazitwala tezigaggawaza nyinamu ekirozo nti era the end of the day Abudu agenda okubuukabuukamu okutegategeeramu Kazibwe yali mwana okuyimba Kazibwe ayimba oluyimba olu
era nga ne ku stage tagendako nga ye kasita nga abana ssente abamu ssente era nga ne ku stage temusuubira tajja kugendako era yayimbayo oluyimba olwa Abudu kazi bwagenza okuyimba wano nga amaze okukyankalanya Abudu ne Fati kubanga ne ku mukolo gwa Abudu Mulasi kazi bwe yali best man we ate anagamba Fati ebigambo oyo mukazi gwa Abudu Mulasi asigaza essuuleegi mukazi oyo Fati kumulabirira kumuyambako era ne bamwawula naye Fati yali mugaggamuko yali bwebwero oyo ng'asuza bana bagenzeko e Bulaaya olwo nga tunategana Bulaaya nti buli aliyo feriya tugirana buli ali e Bulaaya wakabi muloza buli ali e Bulaaya kumbe mizina zino nabo bali kutugabane kakati kazi bwe yali ne best man waabwe kazi bw'atagattagatta obulamu bugaana kazi bwe naye bamukwatamuko abakazi b'e Bulaaya batya naye kazi bwe yali tayagala bakazi ekyo kyosi nedda ekyo kyo kazi bwe ate ye mulalamu kazi we kapo nyabo nedda kazi bwe wange musajja mweyagaze ate we naamukunyonya ne mikwano gyange yagibwatula kazi we mwewulize kazi we ne mikwano gyange yagitujjako n'abakasipaka sababina abatwala kazi we kapo tinaye mu bwatuzi bamukunyumiza ate oyo muzirala nnyo asiba okusiba kiki otegeeza asiba akabwa kennyini anti sinnakategeera tamala gakuleka bw'atakulekera bbwa akulekera bulamu nedda obadda byonna gy'oŋŋamba nzikkaanya kati sijja kuyomba naye kazi we kapo yo omutemeredde nze kazi bwe mukwano gwange era nnewana okumwogerako kuba alina n'ekivulu kiryo nga meka agenda okubeera wano kugundu wano waffe namasuba kati towepankiranga kumasa kati mu byonna byonna kambi kugambi kyemba kisezanyirako omuntu gw'otepankiranga nkeera gw'otokwananga naye kazi bwe kapo nga gw'otakwana naye gw'otokwananga naye takwebakiranga ku mukazi kuba tolisigazaawo lwaki akola atya omuntu amamuyita Sekamatte Grace tozina naye kiki balalamu bakambwe balina ebitone kazi bwe wakitone bwatyo kazi bwe munnyonnyozi tatandise kati ate wamala n'okwewula yeewulira nze nagambye ndeba mwewulize yewe ekitiibwa tayinza mukwano tomuŋŋamba lwaki ogamba simu kugamba bakwano bange beyakalya obamanyi kazi we kapo bakwano bange beyakalya obamanyi kati ndeka ye tamanyi kyenjogera kakati mbwasitasibye ne basiba ajja kusiba akabo okawulire kakati kazi bwe agenza okulowoozaako nti ensi emulese ebyabakazi biganye tebalina kiddako nabo beeyiya bweyiya ate yali abagenze bafunamu bweddako ebyo loba yali agenze bajjamu ssente kazi bwe ng'agamba nkoze ntya ng'ayagala okuddamu okuyimba yagamba nina okufuna gwe ndippira gwe neesibako nfe naye atandikira ku Abudu Mulasi komya amalala go n'aleta kazi bwe kapo n'aleta katobu wama n'ayambala ebikyeyini bya Abudu Mulasi ayambadde ebitisaati bya Abudu Mulasi atambudde nga Abudu bamukoze vidiyo akubye ensi yonna asigwa jjajjaawo akuba Abudu Mulasi yakuba Abudu n'amumalira mutaka Abudu n'atuuka n'omuyita n'amugamba naye nakukola ki lwaki onsanyawo okutuuka ku ekyo ezo meeting wate waziweramu ziveeko genda ozibuuzeko etimoto luyimba lwayina lwabadde ayimba abadde ayimba Abudu Mulasi nkutidde n'okutya mwanyinaze ati byenkugamba tojja bbikiriza bw'onodda mu history ojja bitegeera oba wonoobitegeera ebituufu nkugambe meeting zaatuula noonya Abudu Mulasi omugyeko interview noonya Abudu Mulasi noonya omusajja gwe bayita manager Katongole Katongole mumanyi munoonya omugyeko interview nga yakadongo kamu mubuuze kibuuzo ki bwe mubuuze ku bonna kwatako ekyo ekyabaana kino wanika ndabe mubuuze ku bonna kali black white kwatira eyo ndi mukamya tojja wano sooka ombuulire mwanyinaze kalungi noonyaako kataano nina ttaano bigambo kyebi gudu ekigambo kiri gudu ne gudugudi nkaagadde kagule siina mwana oyo nina ttaano ate kanenemu tekasalawo simana bukatoka kasalawo mpozi nga wadde oyagala kako gwe katuuka ewange gwe siraba
Fulawa. Tetwagala namwe muzunga fulawa kamukyuka. Mwakazunga muzunga bano bano. Bakongo. Temanyi na Luganda. Sakugambe njagala mubeerabireko. Kati bava ne mu necklace na bino beba birimu. Bwe babuuza mu Lukongo otegeere ndi Bakongo. Bolingo nangaye. Ekabeero ya badatunda engoye. Bafuuka ba bolingo nangaye. Ogeze n'ongamba Abudumulasi mbadde simulowooza nko mu eyo line. Musajja wano ekize gaali malala ge gamusuula na maalo. Si kyekyo. Ekyasinga omuleetera obuzibu malala na maalo. Kunyiiga nnyo. Gwe kankubulire. Nze bwe nkugamba nti abasajja baatuzina baatulekera bulamu. Naye bonna oboogera nze tombulira gwe ani yakwebakako ennyo. Gw'osinga okunyiigira. Nze bantama lumu. Bonna bakwebakako olunaku lumu. Naye kankubuulire. Abawala abo bali mu ndongo batakwogera. Naye abawala abo ne bamala bababuulira kye bayitamu. Kye bayitamu. Oba kye bayitamu okukuba akayimba kamu n'okukalekoodinga n'okukafulumya. Ng'oli muwala. Osobola omutuma fuso z'abasajja effuso omutwala. Nti ono namukolako nono nankolako. Singa obusolo bukeera ku makya ne bwetimba nga bicupa. Osobolekera ku makya nga n'eriiso waliwo akeetimbyewo nga tolaba. Nga kiki? Ng'abasajja bayitiridde. Osookera n'akakono okeera bakono ga nange nalya. Nongo namuliko. Nono. Nga weerabiranga kweri. Mama Nurudini Ntegemmwe. Waliwo abasajja abo abaali bayingizaamu ennyimba awo. Nga bakambwe. Mbakuwa amannya. Mwenna mmwe bamu mazi. Mmwe bamu. Waleetanga oluyimba okulukuba ku TV y'abantu. Mmwe basajja masiri basonyi. Sooko nnyumize. Ffe bamu. Mmwe. Mpaayo omuwala ono. Ntonnyonnyola nvaako. Mpaayo ogwo. Gwe nkusonyiye. Bano. Twali baba. Sente mwazitujjangako ne mutulyako obusolo, sente nkalo ne muzitwala, ne mutuzunza, n'ennyimba ne mutazikuba sidi ne muzikasuka. Ani gwe mutabonyabonyeza. Ndi n'abale TV kabigwa omuntu abiwone. Sokoleke n'aba radio ne TV baali bakambwe bwe batyo. Mwatulekera bulamu. Kati ne Bandawusi. Sokoleke omuyimbi maze okuba olimba olw'amaanyi. Mwazikubanga no zikuba. Namba. Mwatwalanga sente n'obusolo ne mubutwalako. Ne sidi ne bazisuanga so n'ogi mwana agireka awo wagiwadde ng'omala muwaako. Kati nga bwemuwaako bitambula. Nga bitambula ddi. Oba olina okuddamu. Nze ndongo njirabanga emmandwa nirabanga nonze kyembadde ngamba omuyimbi omaze okuyimba olimba lw'amaanyi kati ono kadde presenter abaakugamba ki wafunanga amaanyi ng'omanye enzino gy'oziniddwa ng'osigazza bulamu nga buli muntu akwambuddemu empale okuva mu studio gy'okolera ekiro jukira bateekawo nenga tulina ku recordinga kiro kubanga sound nedda sound bajja emisana babeera bireekaana vibe kumba ayagala kulya nga batakulya mu recording ngifuna kiro nze mdongo njirabanga naye mwanyeze kati nga tunyumya byaffe gwe ndongo eno nga bw'oginnyonnyola bw'ogigamba nga tutunulidde gwe ng'omuntu ngomanyi kyaddusa bannamugenya mu Uganda basiga namugenya mwana lwaki badduka mu Uganda Mugubuze yadduka ta ku baloni yeroni ali wata yagwe ddalo nvaako nze tonyongera ndongo buza ndawusi njagala ogende kukoleko ndawusi endongo nga story ya ndongo njagala kibuuzo ki nga mubuuze eki gwe mubuuze nti mwazina nnyo abaana nti bituufu ndawusi abaana mwabalekera bulamu omuntu abeeranga mu ndongo naga nti tazinwa akulimba kuba azinwa n'atasaanidde netombulya ndongo endongo atulekera mabwa ebiwundu bye tulina tebisobola wona endongo mbi singa Sekamata bakolera vidiyo emu ey'endongo endongo twasigaza mabwa ate agatawona abasajja babakalakata balekera bulamu nga tetumanyi kye tubakoze ng'oli akugamba webake wali waliwo n'abataasabanga nga ye akeera bukeezi n'omulabikira abeera okumuyimo nga ayagala fumi n'agamba yangu eno Jennifer ate jangu twabeeranga backstage awo twambala ku Bat Vala awo oyambala oli ali wali ayambala oguwulirira munda
ogenda okutoba nga gwekyusa gwenyenyi nga olyanyenya ng'ajja agaludde tali mu mpale. mukwano tonyongera ndongo sagala kujogerako kwata ku green oyo ndabe omusajja awo ogenda okuba ng'ayingidde ye ogenda kikyanyana ng'anyenya munda mu nnyama nga talinaako nakantu taswadde olwo ne kiggwe ekyo n'agitambula kiba kiwedde ate omugamba ki toyagala kuyimba eri ku stage bakuyita okola ki ogenda okaba bosiimula amaziga tolina bw'onoogamba John Ssegawa bopaati etuuse obadde ojjamu empala ojjamu engoye mbooya okyuse nze ndeka tonyongera ndongo endongo nga mwakiyitamu nze nempulira omuntu nze buli lwempulira omuntu ayogera enjawongo njagala kumukuba buli gwempulira ayogera ku kigambo ndongo ekiteeza gwe towandiwadde mwana muwala kuyingira ndongo magezi sisobola nakukeera ku kyogera kuba ne Katonda nyiigira ku kye nayitamu oza waki nze nayimba wa chansi wokka era bweyatuwa nentuula saddaba okuyimba senga sinagazinwa natuuka ekisiranga emirimu wagifunirako wa chansi nalubegawo era bwe nakwata microphone wokka ewala tebakuwanga mukisa gukwatamu nga bakuzina ne microphone batagikuwa ekyokubiri nga tojja kubeerayo mirembe ekirala tisinga wabeerangayo n'omu kyandibadde kalekaleko naye ng'ono akumala n'anyumiza munene akonda ne munene paka kwasitula emizindaalo kajegere zetongamba ndongo kyekyakugoba mu ndongo ekyo kyokka kati nno ekiri mbalaga mafini banoonyerezeeko oli yebaka nekwatalina kyamukoze bakoccakaccamu awo naafuna omuyimo ng'omuli kumpi nakwambula awo nga n'abaana balaba n'omugamba ndeka ate bibeerayo ebyandeka omuntu aba na ddembe lerigaana nti nyambo ndeka nyambo ndeke eri tebaayo kuteesa nyambo ndeke ekiza bano abawala bendera okuwulira bagamba nti omusajja yankoze baba tebalimba ate bwe muvayo ne mubawolereza nti kati yesiba ku muntu ayagala fiiti ebyakadongo kamu bireke ebyakadongo kamu wabeera nga mu bbandi emu ng'olinamu abakazi 7 kyokka nga ne ku kyalo ogendako byaka ku bakazi baayo kadongo kamu mwasimbulanga nga mu gurupu olinamu abakazi 7 omusajja kyokka nga ate era ogenda kutuukayo bakutegekereyo abawala bana naye abo abasajja basabani nsubu gabo babuuzeeko ba Fred Lukenge basiimu yali Balmorini njagala okuleko intabulako esinze akola ntebogera mazima tebajja babuulira naye gw'otuyambye nze kugaye baazina oyo omukazi w'eddagala ly'ensansa ng'abakoze natuuka ekiseera nga takyassa yali abakoze eki nga yafuuka kimpa ekyekubiri buli ayagala okuyiga nga talina kiddako okuba talina gyaswa talina gyalaga nga yeeguya n'amusuza bambi mukazi wattu bamukwata yali nayivu ngera yali nayivu yajjira ku biveera bano abenjerera ku bidongo bamujjayo akayimba saza alinnye emmotoka y'ebidongo ebiveera ajja awumpuguma anoonya kiddako nga buli munnayuganda bw'ayiiya yali muyimbi naye ng'ayimba ki kati yagendanga muki kuzinwa anti gwe gwali kati gwe mubuuzi wali oyimba luyimba ogaye yali muyimbi wa kadongo kamu ate kati yajjiramba kadongo kamu bamwetera ku biveera bambi bakako natuuka ekiseera nga takisa naye abayimbi bakozesa ekitakkuta problem gyeyina n'ofuna abantu 3 n'enkya na luli ne ku kyalo n'ofunako kati balina ekintu ekigamba sereebo enduulu eno nti omuntu atambula n'omuyimbi omunene naye yeeraba nti munene oluusi alya naku byabadde byaba boosi wala naakoowa sikyetaaga ate omwana wala alina omumwegu yayitire ku ye gwatuukirako nga muli mulekedda ku nze kiri wange jjukira ozze olina omuyimo gw'oli omunene kakati ebyo bwe bityo byatambulanga ekyokubiri engeri gye bali basereebu bakolera mu masanyu bakolera mu kubawaana bakolera wayooyoote omulimu ogwo guli gwa sitaani ddala seguliko kakaaluka nekyokubiri n'abayimbi abo lwaki tebafuna ssente ab'edda nti yakubanga n'afuna akakadde gurupu nabo bagigulanga akakadde ng'agamba nenkya bwenja okukuba tasuubira nkuba kutonnya oba kufiirwaki ddoboozi atalina kyasuubudde nja kuyimba okitegeera nja kuyimba kuyimba obuyimbi nja kuyimba gwe ntimba wali something like that era nga takitwala babitwala for granted kubanga tebafanga nga bo balowooza nti just kuyimba buyimbi mpa akakadde nkaliyo wano nkole ekintemesa embizi n'empuuta n'enkya welujja okuba ne luli wegujja okuba ne luli something bagamba like oba nontegeera nkufuna nti
tebamanya value yakyo. Nkutegedde Mwanyinazi. Lwaki sikusibulira Moze? Omunja twala tuli kusula motors, sula motors tunde motoka empya n'enkadde. Gwe mukwano gwange ayagala emmotoka jangu kusula motors, ogule mmotoka empya n'enkadde. Ate ayagala otunda emmotoka era jangu otunde emmotoka wano kusula motors. Tuli wano ku African opposite na African Oil ekiwe kusala road. Osobola kuba ku namba z'essimu 0701879187. Enamba gitudde speed. Enamba y'essimu gy'oba kwa yasula motors. Emmotoka nga wozirengera na zino na ntono tulina bondi 2. Tulina bondi eri walinga kuba Namasaka tuka ku Imeni oba ku Morand Pa opposite na Morand Po kira ku Imeni awo kaye Kamoga Mumpi na ku Masagazi manager Kapale ne Suma bonawe bali okubanga ate bakikwasaganya ojja kubanga oyogerako nabo Sula Motors emmotoka nyingi nyo twabagamba nga Range Rovers zino twabagamba zino emmotoka ziri mu Sula Motors zokka so ko balage emmotoka etayina minyolo abantu balowooza gye bayita batya eyo gye bayita Range Rover Vera Range Rover Vera mu ggwanga zirimu emmotoka 2 zokka emusula moto yagine mu Sudiru. Ne Sudiru. Eno gye bayita Range Rover Vera. Sudiru yagina ne Sula Motors. Twabagamba nga zo chumi zayogerangako. Kati gwa wakana jetegereza matala woina ogisanze. Tayina munyolo bino bemuga batukana nga muggule emmotoka z'abantu. Ntwala akabasaba lifuti. Eminyolo gya switch. Eno tetwalako. Egamba oyo simusimye. Excuse me, don't enter. Simusimye. Simusimye. Ali nakulaba ko ogivuga gotera wagivuga mu kemmotoka. Nze yansima. Empunya bulungi ene motoka atalina perfume tagiyingira emanye okweronda. Togiwunyirira. Egamba awunya bope. Don't enter you wunya bope. Simusimye. Simusimye motoka ngekugobye. Awunyanga be. Eri ku motoka eri ku namba kye yesimu nga twagala motoka bweti. Enamba emotoka bweti gwazagala mukwano gwange ali joli. Sula Motors. Sula Motors kuba ku namba yesimu 0701 87 91 87 Butere gobera ku Sula Motors noyogerako ne Sula Motors nabagamba ekyawula Sula Motors ku bonde endala wano tewaliwo babloka wano waliwo bagagga banyiniwo waliwo Sula Motors ne Chairman Nyanzi gwe tuukawo buli muntu gwolaba ba Bukenya Media tubonge network wali Kabugu wali waliwo manager Kapale Robert wali Maria waliwo tubonge network Nabzi Asha Nabzi wali Mumpi osogenda ku mukutu gwa Sula Motors noyogerako ne Mumpi waliwo Medi bonna bakozi ba wano tuuka butuusi ku Sula Motors gwenjagala nga totogenda tuuka butuusi ku Sula Motors oberenga te oba kubira kwabo genda ku mikutu gya Sula Motors ku Instagram kwegiri wona wegiri bera ngo bakubirako oyogereko nabo oba jangu buterevu ku Sula Motors ekyenjawulo ekiriwo Sula wakola tapangisaawo mwaka ku mwaka abeerawo kyekimufuula wenjawulo ya atunde emmotoka namu era bw'ojjawo oli waddembe okugulayo emmotoka oba okutundayo emmotoka ate n'ojja n'ogigulawo njagala kulagirire walala ewa Sula Motors tuuka kibe ku Salama Road kirya mu Junction ngadda ku Ntebe Road tuli opposite na motoka gwata African Oil oba genda wali ku Imeni School Emachindi era wenjogera tuva ku Morand Po yambukako kati va ku Prayer Paris yambukako katono nnyo ku Imeni School kirirawo kubaita ku Namasaka waliwo ekizimbe kinene nnyo kiriko n'ebigambo binene nnyo biriko Sula Motors osobola n'okusulawo ovudde wala osobola okusulawo ovudde wala oyogera ne kayi n'omugamba njagala kwebaka no problem bakuwa free musajja wono natuuseyo wakabi Bannayuganda batandika okulambula ku business za Bannayuganda mulambule Faruku and Sons wano Entebbe Road wano nalabye Entebbe n'ebitanda nga weetaaga okugenda n'ekyennyumba yoteekemu bakunyumiza bona tuka mu Faruku and Sons ojja tulafanisa gwoyina mu nyumba Entebbe Road wano nga kava ekibuye bwoti yali yekka okukubaawo otavuganyizibwa atali mu katale ka kuvuganya kubanga n'ebitanda n'entebe Mwanyinazi ever challenged but nagendawo ng'etutewo kirala nga balinawo akapiira neneefuula ala omupiira kumbe njagala kubeerako mu mbeera nnungi ojja Faruku and Sons asobola okukwetera omutima omutono n'osula ebintu byolina byonna mu nnyumba naye osobola okugenda bali ku Ntebe Road va ekibuye awo kiri ku Ntebe Road bali opposite ne Petro City National Water bwe tunula awo olabe kibayita Faruku and Sons awali zingizingi enkadde luli naye amaanyi Faruku and Sons nkujjukiza gwe mukwano gwange ali side ze Entinda yandiyagadde okulya ku nkoko anti Sula Birungo yakoze Entinda branch empya kale gwe ayina abaana mu side ze Entinda ayina olunaku lwa pizza ogula 2 ogulemu ofuna 2 buli lwakuta n'olwokusatu genda ogule pizza ogulya abaana bali awaka bamuyitaani Sula Birungo
sula birungo kati gwa entinda sula nkoko waliwo abakola ebikoko ebyefaananya nga sula ne bazimbya amatama ne bengeranga ebimmonde ne baleebeeta mulekeraawo okola nga bisula birungo ye sula birungo takolanga alintinda na wandegera takolanga sula birungo wabula ye sula birungo n'ekyo gwandyagadde okula ku nkoko ekaze obulungi enkoko eri nkoko yaddala eri fresh mwabamu mutunda mpa abaana enkoko erimu obummonde enkoko erimu akammonde ng'erina ne ipusi n'olusiniya newaliwo erina ettamalina oba mayuga ya mitwalo 12 anti enkoko kate nzite nana n'amatama ne gannuma nga teggwawo sula birungo ali wali ntinda entindo oba ku lw'ekiwaatule bw'oyisa ttoto y'ekiwaatule ng'ogenda ekiwaatule kalina eziddako awo wakati ezinyirira buuze wali sula birungo buuza sula birungo ojja kuba ng'omufuna gwe mukwano gwange omulala ndaba nkugamba Sozo Properties mukafulu mu kutunda ettaka gwayagala ettaka eddungi genda mu Sozo Properties atunda ettaka okuyeda ku miliyoni emu futi zonna zoyagala mugule ettaka muve mu malala ebiba balimbalimba mwegulire ettaka bannayuganda Sozo Properties mbeera ku Sozo TV Monday to Friday ali wali ntinda ali kireka aho kireka Kamuli Road eyo si bweyogerere eridde ly'Namugongo Sozo Properties ali omu nkujukiza Bugweriyo Estate wacha kintu kya mmeka manyina abalala tujja bakwatako olulala kino kya mmeka katukome ku bano bannange mwena gitambudde nammwe bali kubanga mutugoberera ensonga bwe zirabye nze Nurdin Ntege mwanyina ze Furufiga Nakangubi bwe tubadde assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mweraba